Esiriwo batata. No. Inze sina kye mwagaza nga Kididi alien. Koze Kididi nakola ddanulize sabo Kididi okubanga wenawa kamotoka ko buma nanga mu myaka ebiri gyoyimbidde wakakyuse motoka 3 yadde nkadde. Mba wakabitata. Mba wakabina nnyo. Obuzibu kati kankubulye nze isya kinjagaza alien. Nze kati njagenda batwa kutaka lye naguze mugenda kwe. Sina zimba. Nze simuna ko buzibu alien. Naye obuzibu bwe nina lasta takuuma busungu ku mutima enne bodde ng'oli lasta ng'oli eyo boyi ng'okwesa kubikuba obanja gobaki noba tobikosa naye ng'oli lasta true lasta man boyi toterekanga busungu ku mutima tewali busungu bumera ku mutima bwawankakalidde mboki omuntu kati fayino kasajja kaabwe kafayino ze banga linda bidde fayino kyovola bankyali naye sebo ne gunedi yakubirako fayino nga mpulira omanyi fayino mbeera naye waka gwe fayino birana banga bobirana kakidi akakuyamba bayibuli ebintu byagamba omuntu gwembera naye nga ndina ye chali wange oyo kitalina kyakuyamba oyo agenda kyokka fayino yogola aba from day one fayino mnyinako omukono gwe ne sente nino okumukuba tata nzembera nga ne fayino nga abantu makola be bansuza nga sina wakusula ba alien abo bagenza okujja okulaba fayino nga sibamanyi nze fayino yandaga alien tandiko tambula naye nga we nabi bagamba batatawe abere bounce wange mbere nga mutwala nogena ngo buzya kuba ko kubyagamba muno ani yali andabeko nga ndi upcoming tada mukwasa mantu bya kisiru boy ebera ko upcoming sitambula ngo kushona ira nga tambula nkumi natukana nayimba no kuyumba buza latigani ntambula ngana buni balatigani gali tatu ntambude n'abaana yatambula ulira nga bounce nga ina nezoliyo nga omulaba zoliyo abantu nimugamba sirikali nako kuba yitirinda ko kuba yidina ko kwasama nga tuna kuba yiti yali ayomba ne manager wange mulambula kuba mutumye Rolex agalo jimula kubanze mutumye manager ekyokulya kalali ni kaleze cheri wange nyoso na muchawo okumanya nze kinyiziza fayina agenda atya kukikomera kyokulaba n'omugoba abalastano bagamba bamufulumye fayino eyakuba embozi yenkola producer nga yajikubira na wakokipani wano wetuli kukirwa kuba yebase yali badde mujulizi fayino yajikuba no kubanga idea yiye tata otuberenga tulina respect eri abantu twagala abantu abatulese nabatubereddewo nze gambye nabeera ne alien namulabira wa fayino nga fayino munyanjuli ati ono gedi munaye ayagala naye kuyimba biki nze fayino munyonega bamwita alien munaye nga kirya ukinga kifala nga fayino yakitulaga yakyanjulya nga kirya ukirya kakola munene tukyagala nze simuvuma lwaki lwakuba simwagala ne just ati na uliddo busungu bungi nnyo ba kingambye bugambye abalasta ne bajja nibanga ne kid mwana wala banga fayino ngabira ne alien fayino ngabira mu alien ngane alien okujja mu kikomere wako kutula nga nzigule dinsa naba alien atudde wabwe mbuza kalidi manager wange ati alien anonye kiwane wa muna yaga tugende naye ku show ngamba tumugira tuli moloka tugende yatani kampola bwatu tufuna company ninga omuntu ate gwenda bidde wa fayino tubira mu vibe yenkola tuli mbya chini ba fiction magina bonna babimanyi ba fiction bani bino byijugira bina true story boy fayino yatandika alien mwaka kyo ninyimba yazikola zonna yo kebanga mwaka ki boy we twalinga wali ne fayino nga embozi yenkola fayino yajikubira mabega bona bana bakimanyi buli bana boy n'abajulizi bangi osubira obuzibu bupa anti mwana kati fayino okubanga omugoba bwotyo yakamugoba emirundi eje kyanumye yamugoba ogusooka ne bangamba fayino yazzeeyo nga umanyi ka fayino kali pole nikagenda okuddamu okumulafa alien kafay bago byakaana obuzibu bupa ningamba buva ku kinange kinjagala umanya kiki mwagezezaako okwogera naye alien okumubuuza buzibu ki nga gwe yali abeera nze Kididi olaba alien kungeri gye mumanyimu temunsinga mumanya yalina n'okunkubira sola mukubira kubanga mmanyi alien olaba yalina amazinga tannabasita nga ntambula naye nga nnyomba naye mu mmotoka tugenda otutuuka emubende nga tuyombye twagala kwekuba kati ngamba embuno mukubire ninga nze mbira nabo lwangamba tese mbira ya ghetto naye nga difere tunyiga era nti omuntu yakyuka muko ku brandi okukyuka brandi kwerabira jiwava anti respect yo joinzo gamanti ye abakubira mu kifo kya okusooka omukubira nati gambye zo mukubira mwetaaza ki ali ninja gala musange nga naye bwansanga mukubo nagobe motoka ya Kididi nga bwajigoba na nkona kona ayingira kubanze mukubo ali ni wansanga ngoba bugobi nomulaba nga yo gwe Kididi kye kiriwo manti obadde ombiseeko simukubira tulesanga bwesanzi
Bayiza oba nali nani we namuleta nga ndi kalenda ande nangamba oyise ne alien awo yansanga mu kkubo ne muka tugendeko wano ande abadde ankwata interview era awo nga inawo bichawo ebitambula ebiyimba naye nga alien just engizako mugamba tatereka butusungu ku mutima wadde final abalina kiyamukola tisikunyiga simanda kiyamukola final talina buzibu otegedde kati sigira final bamugobera ki wa final mwana tubedde naye bana final nze mbera ze nzimanya nyumize embozi ye awandikidde abayimbi bangi bamulisa kakola kwa final akakola era kyamukwataganya ne alien kakola nga bali abonna mu vibe ngera ne ali agamba nnyo gwe kwata ku final ndabe akwata ku final wana ndaba nso mumenya kati nga kali mwakala ku final kati mumenya mukwata ko wa sente oba mwamulageze leyo nga mchali mwenna twamulageze leyo tugabe mulasa ku mabusungu otegedde kwa twabiranga naye wadde twayombanga mubuzo bati yakomanga wewe wakamuchikomena ne mulabanga atudde ngamba alien akomye watudde tugende eno ye mutuze tukole ki singana inezo leyo naligambye nga singenda kutwala ku show kuyimba kubanga wate wali amumanyi nga nembozi yenkola jena naye nga tewali agikola ki agimanyi by then gwe yali waggulu alien skin era nga gwe boss we bwe nkubuuza nti wamuwanga koko ku chance of performing ku stage mukwe wa performing iranga kyabangawo kati tata twagenda ko ku kilabu 1 Mubende mumpulira mwe nabali mu sheyo obugalo bw'amaanyi twagenda mu kilabu 1 Mubende kakalina kali ku kisaawe Mubende abanda abakali ku kisaawe twagenda okukola alien nyimba ze nezigana no soma olulunaku alien najja ngamba kidi mwana flash yange ganyo soma ate latigani ngamba latigani genda yokole ki kuba ni latigani ne wadda ina yakayima ne palaso ne yali wa olaba yije pali pole ata yali da ninga yita yogera ne okuba yali waddalu nga tulina okuyomba oli ye mwogezi otegedde era temujja muona kati kizako bagamba ati alien yalinga akola mubuze nga bwengenda mugabe era nga alien chechiganya aka downloadinge wane nyimba zo mangu nyinako data tuziteke ku simu tekemu USB bakole ki era nga akola ki ayimba niyo mutima ogwo gwenna ali mulaga gunjagala alagene abala ba final banne anze kinuma final atukoze nnyo final tata waffe mu ndongo tukirize tugane boy buli omu atenda alien skin mutima mulungi gwalaze gwagulina agulaga abalala nenga wagulaga abalala agulage n'abamuleta nga final nze sina buzibu kuyiye gonsinga okulanga gondi nkwacho festival eriye buloba nze njiranga nnyo buli wendaga nogenda ku TikTok yange by the way 2 hours akaita na 4 hours wali wakanduke nataddeyo ngandimba na bageto nenga tulanga ki ya man mwagala nyera omogera ko bubinku kuba alien ne just njagala terabira muntu bantu beba nga final nga we yali agala mu final lito jachi manyi yo lwatijogera nnyo bana lito jo wasanga nga alien nga alien kola wali wa cookie ngomulaba ali ne final mazima bagoba batya final yongobe emirundi ebiri nga nabaniga bamugoba fuluma nze no babi mpuliza mu recording waliwo yali recordings ninga basengo badde wakute video nanga basabade na busobozi ninga nasobodde ku recording era omwana yabera wali kulwasa wansi lwaki togenda yewa nagenda munonya ate namulaba tewala aka video nga kusindike kwa WhatsApp okumunonya namukubirako nali ngenda bwente omunonya nga waliwo omuniga alien yanzoleya nawe bakuzoleya atwaliye ku show kuba nabanigabe kati nengamba ono omuniga ngenda munonya mu alien mukubisa abayaye ategere mbuno alien awali abayaye batono nakwata abaniga bange nabajja kawempe naye kyannuma ogenda alien nga nze mukubire simu ate nga dduseewo kabida kuna kakola nasangayo champion gudo kwe kungamba gala gate yo security yangamba gomukukidika ni mugaga gonziga zo cha gate nali ngenze nga sewagala alien ngajagala amunigo oyo kuba wali twali mukuyimba nga tuli ku kivulu cha galaxy nendya poa ngamba bano kambaleke banji njamusa ko wali waka kuba nabuliza akao ne bagamba abaniga abira nabe waka ngamba ze alien sinakimwita nenjala ngende yonge nabaninga bange era kinalimbala nga jasanga alien yawo nabo muniga yakoze kira kubi alien muganje ze kulaba ku munigo ne yanzoleya nga nyina kempanze ne boy alien ya mugezi yavaawo bwe namukubira nangamba otoseo nali ne final era twagenda ne final aba oche kyamunyiza nagamba lwaki final abera ku kididio kubanga bagenda okujja okunomba kati kuba namuga alien ntuse ku kikomera wano badde njagala kuyindira gwedo kaba bagolira awo nimukubenga nga tuli nga mbadde mfulumyemu nkonga ngenze ka naye kankomeo
nemugamba ne ali njagala bisoyo muniga woyo wali wano mukuwemu nemugamba mumpe mu njagala jje mukomewo wano era namulinda nabindawo ngesawa namba tebakomawo yankubira ndi eno nga ndi wano wenyine we munsanze nga nabalinga bange nchaba ina nabapanze balinga musambo manyi bunze nalina bali solid nze sinete mwagera nabagamba ali nte mumukolako kizibu neki chali wange mwagala yani ngamba final ali nte bamukola kizibu nenjagala musoke mu ndabisi zaba abaniga balina obunigo obwo mubunkubiremu uko kwa balibo babbi naleta baki bayayi bayida wenja bakulaga nabaga mazengo omuntu kwali ata nani n'obuzibu ate kubaniga benaleta wali wamanyi alien ngayogera naye ngoba amuli oba nga amulumi nga ndaba era wenagera mugaba goyogera naye ngamba mwana chimeke mwana atakoyinako obuzibu era naye nga chimeke teyaliiwo ne boy nanja kalo yo muniga siri mwerabira era ndigenda nga ndimulaba nga nyine gali yange nebera nabatono musajja mulungi nnyo talina buzibu omutima gwalaga ensi gwego gwali neba n'abaana bafunye batya faino ne mufunye mutyo nga anti Uganda wesitule olabe alien omugulira obuzibu bw'okubaana be ate wali buzibu ali nsinumirako ali nsinumirako buzibu jase abaana ate wali naginumbye baana naye bache kyamunyiza asonyiwe faino obanga otyo okwambukayo bayinza okutwalanga mwanga ate nze nyambuka yonzekka nze bali bagambye kati ntambula nzekka amajega fuga chimeke nze banga lyengulidde banga limaze bana izo manye mikwano gye nyina nga bamenka nze nkyalwana kyalino yimbira abantu abanwanya benyini bagamba kuba omuziki vaawo naawe leka tugende galumaliriza kubaka kimoyine alien skin just ateke bulungi nkwacho festival tugenda kuba tujambungi obulango tuli mu bukuba era omuva mu nkwacho festival mukimanyi omwaka ogujja nategese tuwemula concert naye njiranga mpola si ya pressure eri busabalanze kifuna taddeyo de balua kati ninyo nga gwe yaliko former boss we olinayo plan oba entegekayo neyokolako oluyimba ne alien alien mba mwagali niba tujazikola neziba kinana naye nze lwakuba nti agasoka kwepushinga mwana amaanyi gasoka akole ki gawere mwana nze sibukira kolabo ate kati anko nze kolabo singana liwazikola singana zikola dda kuba palaso kyali wange kamiri kyali wange kati kankubulire gundi kingisa kyali wange kale kyenkugeza kugamba nze ndi mu video ya family kana muzinirako ndi dancer we nazinirako Kenzo I was a dancer before nanti kitegere enyimba videos jeziri nali nzinideko banji tipu swizi nali muzinideko bonna ba industry najibi nzinidde abayimbi nga mwe dancer kasinatandika kuyimba anisogera ne fukamira ne musaba collab nayo loza akikikola obalwa kuba lyrics zo engeri gyozisengekamu nga nzibu ku interpreting asi ku interpreting akakyogamba enyimba zange tezitambula enjuma nyimba zange zitambula nnyo n'okusingeza abayimbi abamu be mentions ate zitambula nnyo abamu be mentions abakabi enyimba zange nakati obumma nanze saagala nakola video naye obumma n'abaana bali mu kirasi nasanze abana mu kirasi nga bagatta bulima nga bakuba ku ssomero naddaawo masajja ninga oluyimba balutumbezezza alikyampadde amaanyi ebyemuyita ebiwemula ate nga bye bitambula gwe kyokka wali muyimbi aliyo ng'agamba naye kakiridi ako kanyumira sebo ku kikumi wadde wadde abantu bonna tebakwagala tisokisigamba nti ekikumi kyonna kibirawo makigamba kiridi nedda bagamba wali ate 7 erigamba kiridi yewaffe mwasatu nga mulowooza mwe munaamalako naye ng'ensanvu ligenda likakasa 3 bwembuza ekika kya music kiridi gwoyimba music wagwa mu category ki music wange kati nze kangu era ali mu gafula ochegedde afro gafula webityo Siron because ba alien skin baba namingire yabwe nti bagita bubblegum eyo bagita gafula gali awo gayimba gafula gefuula osobola okiwuliza nolemu kitegeera by the way ate mu abampuliriza mu abawemula omuntu nagamba obuma 2 plus obuma 2 equals obuma bumeka nasirika obuma na ayo no jana ko kunkwata ensobe lwe wanyima chanuma na yenege